Ogamba otya mwana wa mama webala kwekumira ku the Buzz UG kyokola kyamanyi gwatana ba subscribinga onyigene kukadde osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso mu entertainment industry mu current event binje berawo wano ku the Buzz UG kyo ino kola tewerabira ntuna ne Facebook page ya the Buzz likinga osobola kubanga tugoberera bulungi nnyo mwana muwala Catherine Kusasira mumanyi presidential advisor wano mu kibuga muyimbi abadde webbanga gwanvu muyimbi wa bandi abamba manyinga mama kabina avuddeyo nagamba nti ye tajja kukiriza bino bya Bajjo kwesimbawo Bajjo juzi wanavuddeyo nagamba nti ye ayagala contestinga ku kyameya wa Nakawa division agenda kutwala empapulaze kimusobozese nayo kubanga yesimbawo Catherine Kusasira bino babiwulidde mu matu agambye nti no sijja kukiriza bana abantu ba people power kutujoga bogera nnyo tebasomye just bogera bogezi bali abo bagala kusula gwanga lyaffe yagambye nti yagenda musuwinga neze ndoza Catherine Kusasira naye abere ng'omuntu obuvunanyizibwa Electoral Commission by ne ko approving anegamba nti oina right oyisemu osobola kwesimbawo abo batusobola mulemesa lwaki obogenda mu koti kumulemesa naye muna Uganda ine demberi baba ine empapula baba ina credentials ezimukirizo kwesimbawo muleka je yawe nja kalulu ate lwaki gobo vayo ngo lwaki kiba kikuluma ndoza Catherine Kusasira ne Bajjo baina yawe ebintu byawe bengeri je bekubamu awe waliwo obutakwatagano buli awo naye ate bino tosobola bile ate mu politics nti ate njamusuwinga baba avuddeyo ngalemeddeko nga yagala kwesimbawo lwaki obo musuwinga baba ine empapula baba bamaze omukirizo kwesimbawo oba tosobola mulemesa wabula kyo ino kola abo boina opinion yo giteka ku option yafe ya comment wasao tujja kuba tujifuna bulungi tovaako ku the Buzz UG gwatana ba subscribinga bingi bye tuleta ne timu yange